ennaku y'ekyeyo buli omu agitenda lulwe buli eyajja ku kyeyo akinyumya lulwe luno lutabaalo olinga bw'onookera ku makya n'ogenda mu lutalo wabula ebiva mu lutalo n'abo abasimattuse mu lutalo buli omu emboozi eyo aba aginyumya lulwe kisinziira bw'onyumiriza emboozi eno bagitegeera batya bakusunga busunzi abalala bagutwala okuba nga muzannyo oba abalala banyumirwa bunyumirwa biki ebyo bye wayitamu ng'oli mu lutalo beba abantu betudiringa nabo ekindeetedde okwogera bino ye muganda waffe Nkuba Kyeyo mimi wa Bobby abasinga mwenna omuwala oyo mumumanyi mwatiikirivu nnyo ku TikTok wabula yakozeyo akatambi ng'ali mu kukaaba ng'ali mu kunyumya embeera ng'ali mu kunyumya obuzito bw'ekyeyo embeera eri ku kyeyo yagiwuliramu atya yagiyigiramu atya yamusomesa etya mu bulamu wabula ate yadde ng'ebyo byonna yabinyumiza n'ayoza ne ku mmunye mulimu baganda baffe abaagututa okuba nti muzannyo ne bamukolako effujjo ne bamuvuma ne bamwogerera ebigambo ne bamulangira n'okubeera malaaya wabula nga tebategedde bulumi mwana ono bwe yayitamu ng'ali ku kyeyo nze kati nno waneeno wenyombera n'abantu abambuuza naye gw'oli ku kyeyo ddayo ddi ewaka ne weerabira nti nno ekyanzijja ewaka eyo gy'oŋŋamba okudda navaayo ng'osanga siina waakubeera siina kyakulya siinayo mulamwa siinayo ggezi lyonna nenninyanjije abantu abasinga mulowooza omuntu waakola omwaka gumu ku kyeyo myaka 2 obeera ogaggawadde nedda osobola okujja ku kyeyo ssente z'emyaka 2 zonna n'ozigulamu poloti ife abaguze ku poloti ezitegeerekeka si poloti za miliyoni 5-6 poloti etegeerekeka etandikira ku miliyoni 18 okwambuka oguze poloti ya miliyoni 18 okwambuka weetaaga ekyapa kirina okugenda ku ssente ekyapa ekyo bagenda kujjako miliyoni endala 5 poloti eggweredde mu ssente meka poloti ezitegeerekeka omaze okugula poloti eyo yeetaaga okukoleramu eki oyina okuzimba ogenda kwongezayo ekyeyo oba oyagala oba toyagala ogenda kufundikira naddala ekyeyo kino eky'abawarabu omwana ng'akikubidde emyaka 8 igwe olw'okuba omulaba nti akikubye oli mu kuseka olowooza kwegyo emyaka 8 agaggawaliddeyo naye tobaze busente bw'abadde afuna ssente mmeka abadde azisaasaanya atya abamu ku bo bayina abaana nga beba maama beba taata abalala bayina abazadde ab'okulabirira famire emutunuulidde abaana be bamutunuulidde ye nga ye omuntu ayina okwebeererawo nga ye omuntu nammwe mumutaddeko embeera yenze Sheila Adita asubscribinga ku YouTube channel yaffe wooba toyagala kumisinga bintu information yonna igwe subscribinga otwegatte kukwata ku notification bell buli video gye tuteekayo eberenga ekutuukako commentinga tumanye endowooza yo katusooke tubasuulirewo kana akatambi nga tetunaba kwogera bigambo bingi katugendeko mu katambi Kadama omwerabire dali ng'ate ejjukire bali babalawalira ssente tosobola kugenda mu kifo ky'abagagga nga tolina ssente kitegeeza bajja kubala nti ono naye alina ssente basooke bali eggwe Kadama waligenda okudda nga waggwamu ate Justin nti n'omusajja waba ali ku kyeyo nga naawe muli ku kyeyo muba muli ki kyekimu obeera ne ssente nga naye alina ssente zino ssente z'okwa Kadama teziri sina nnyingi ko oba otunuulidde ofuna emitwalo katwale ezitandikirwako 9,000 olina abaana nga 2 gwe maama gwe taata maama wo naye ate fe abamu abaana bensinga okwogera ku bye bakulira mu byalo eyo kati waliwo omwana nsomanyi mbadde Uganda nga ntambula ayowa ebiri gye njagala osookera kukola yakubeera nga twetetenganya tubenga tubeera ku online oba okuba wifi tukiyitewe tutyo era nga tugenda kubeera nga tuyiga mpolampola kano page because twaze mu class as you know naye nga kansooke bagambe nti inalillahi wa inalillahi rajiuna omukozi gwe twali tukola naye mu kiyumba kye navaamu right now madamu wange tali mu nsi eyo yagenda Sweden
ampeereza message n'aŋŋamba nti n'omukozi omu oli yali omukulu yali yankakola emyaka 23 mu kiyumba ekyo yafudde yesterday yaddayo last year agenda alayo ku mutabani we oba anyumirweko ne mutabani we naye yafudde guno omwaka inalillahi raji'un namuddeko ewaka banange mulabe ku bantu bamu. Omwana oyo mu katambi yanyumiza biki bye yayitamu n'embeera bwe yatuuka okuddayo ewaka embeera yali etya. Tugamba nnyo abantu nti Uganda enyiga okusinga Bulaaya, Uganda enyiga okusinga ebiyumba by'abawalabu eno gye muli. Lwaki? Bw'oba ozzeeyo e Uganda ogenda kweriisa, ogenda kweyambaza, ogenda kwesuza, oyina okutambula, oyina transport, ebyo byonna bitwala ssente. Ate ekisinga oyinza okuba nga tokola, toyinaawo na mulimu gukola guyingiza ssente. Abamu ku bo bagenda tugamba bw'oba ng'oli Bulaaya lwaki ssente toziteeka mu bizinesi ye? Nakyo kibuuzo. Naye otegeddeko ku economy ya Uganda towards business nga bwe ziri. Abamu ku ffe tulina bizinesi ze twasoma, nze kakati nze nasoma art nga sinaba kujja Bulaaya nayina edduuka lyange ingadde n'okufaako obufi naliteeka mu millions ne millions za ssente ezisukka mu miliyoni 45. Business bazungu be bagula naye nga it was a seasonal business kuba nabisoma byentegeera nga rent insasula akakadde kamu n'ekitundu buli mwezi ku Buganda Road. Abasinga ku mmwe abamanyi ku Buganda Road edduuka lyange mulimanyi, twalisengula n'enditwala ebuziga. Muganda wange omukulu naye olw'okuba nti yasoma bya art yakolamu twagatta wamu naye era ssente tezifuluma. Osobola okumala emyezi 3 nga tokoze ate emyezi emirala 3 negiddako n'okola miliyoni ezisukka 5 naye nga mu miliyoni ezisukka 5 osasula rent. Basuppliers beetaaga ssente, igwe ng'omuntu weetaaga ssente. Oyina okulya, oyina okutambula, ate teekako n'okusasula omusolo. Nga n'ebintu ebimu by'olina okusobola okuteeka mu dduuka nga mu Uganda tebiriimu, oyina birinnyira, oyina biteeka mu transport, olinnya ogende mu nsendala obireete. Bizinesi bwetyo bwetambula. N'okakkana nga okoze edduuka eddene buli muntu n'alowooza nti oyina ssente naye nga zonna edduuka lyerizinywa teweeyongerako. Ekya bizinesi tukireke. Okusiŋŋana bizinesi esobola okukola n'egendera ku economy kintu kitwala obudde bungi nnyo. Bizinesi otandika okugifunamu ssente naye ate nga nze edduuka eryange nadikumulamu kuva nga nkyali mu ssomero nga weeriri endiina. So byebyo nno bye twogerako nga tunaba criticizinga muntu. Tuulamu naawe olowooze nga gwe omuntu ono muvuma olw'okuba nga ali ku Kyeyo njagala ddeyo ewaka naye ekyeyo akitambuza atya. Ife tubagamba ng'oyagala ekyeyo kikunyumire, work smart. Ssente zonna nga bw'ozikola manya nti nno ennyumba njeetaaga gy'oba otandikako ogula poloti zimba ennyumba. Tofaayo ku bantu bakwogerera kubanga wonna osasula ennyumba ekintu ky'okwonoona ssente z'okusasula w'ogenda okusula ekyo oba okisazizzaamu ogenda sigaza kulya transport na bizinesi. Ne wona oba okoze bizinesi yadde nga tofunyeemu ssente ojja kuddayo ewaka weebakire ku bwereere. Ekyo tusiiba tukibala. So byebyo nno muganange Mimi bye yagezezaako okwogera wabula ate nga tetunnaba kugenda wantu walala katulabeko ku ne bano ababalirira ssente Mimi z'abadde akola ate era tukomewo. Emitwalo 10 wopangisa ennyumba which means osigaza emitwalo 8. Emitwalo 8 egyo ku mulimu baba w'emmere woba ogenze ku kefu soba ku food hub baba w'emmere okitegeera. Bawe baba w'emmere osobola okusavinga which means nojjako emitwalo 10 egy'ennyumba ku mitwalo 9 nojjako n'emitwalo 10 egy'ogula sabbuuni buno bu makeup biki kuba oli mukazi ali singo oba osigaza emitwalo 7. Wosigaza emitwalo 7 egyo buli mwezi ng'osavinga emitwalo 7 osinza omuntu ali ku Kyeyo. Mimi wali osobola ofuna wanene omulimu e Uganda nga togenze na Iraq. Oli mukazi wa amaanyi. Nze nafunira mukwano gwange omulimu wa Sula Birungo Mimi onsinga n'okunsinga platform 1. Sula Birungo awo omwana buli lunaku emitwalo egi 3 naye olaba Lwama Kigege, Lwama Kisaati, Lwama omwasa mugwe mugamba nsobola okufuna omulimu e Uganda ate Mimi. Mimi. Iraka baba w'emitwalo 3. Egyo emitwalo 3 gigenda kubeezaawo. Iraka enjoy ani atamanyi Iraka gwe bagambye ANC yeegombebwa buli omu ogendamu. Bagambye eyo Iraka buli muntu gye yeegomba ogenda omuntu wove Iraka
no ove Uganda n'ogenda Iraq oba bannamwandu be batera okugenda Iraq abantu abayina ebizibu abalinyiddwako emizimu abagwa ensimbu abayina situlesi abeeraliikirira nava mu lubuto sirina mirembe be bayina okugenda eyo Iraq ne bakola kati gwe mimi naawe oli mu abantu nze bemmanyi abagenda Iraq ne bakola abagudde ensimbu abagudde eddalu be bamenya emitima abalina emitima emibi ennyo abalina enswala abalina ennugu bagenda eyo Iraq bomu ne zibakuba ne zifa ne bafa buli agenda Iraq agenda asayinize. Eyo nno yentegeera y'Abannayuganda abamu eyo yentegeera y'Abannayuganda abamu mu bintu binene ebyokukola Ebulaya buli omu ayina chances ze abamu ku bo tebeetaaga kukola nnyo nga Katonda ye chance ye agikola n'agamba nti ono bu olunaabamu okukola agenda kubeera successful ate ekisinziiro oyina na misingi ki egikuli emabega baganda baffe abamu bajja Ebulaya nga balina abantu baabwe ababafaako basisters baabwe nga basobola okubabeererawo mu ngeri emu oba endala ne babakwatirako famire neebakwatirako naye mulimu ffe nga gw'olina okukola wesitule nga n'ewammwe tebaagala kumanya yadde oba sente gyeziri ewammwe oba teziriyo nga tebaagala kumanya buli omu yeefaako yekka buli omu yeeyisaawo yekka sente zikole weerabirire gwamanyi bakusomesa kitaawo yakusomesa kyaggwa nga tagenda kukwata sente zikuwa nti nkwongereddeko yakusomesa kyaggwa noonya ekkubo eriryo nga ggwe omuntu ne mubaamu bano abalala nga kati tulabe example ya Fibi yakola just myaka mitono nno sigimanyi oba ebiri n'addayo ewaka ayina edduuka akola ku TV akola bino akola biri akola bino eno chance ye Katonda yagiteekawo oyinza n'okubeerawo nga waliwo n'abali emabega behind Fibi's successfulness okitegeera tutunulire ashakama naye tumutunulire ebintu ebyo byonna tulina kubanga tubitunulamu nga tonnaba kujajinga muntu buli muntu Katonda yamuterawo ekkubo wayina okufunira bannange mulekerawo okusaba nkuba Kyeyo bannammwe wansi omuntu oba akoze n'addayo e Uganda namala n'addayo ku Kyeyo it's none of your business ye yamanyi bw'atambuza obulamu bwonna wa wayagala bubeere katugendeko mu katambi akalala ate era tukomye mu kifo ky'okuwuliriza abakazi abakulu tukubulira wano nakusuuza top boss nga manyuke mu kusuuziza olina amagezi ogenda kubeera onneebuuzaako jasi kati nkoze ntya nzizaako ki n'opaapala kati raba watomedde ogenze kulashi so simanya akulidde bayuga extra bakuyisemu bakutoza amabeere osiba enviiri zino zijjayo tekayo ndala zonna temulimu zitegeerekeka mufa kinensi ogenze osibye ebiviiri bikanasatu abaana bagambye tonyumye obijjeyo osibye ebirala yuyo ogenze simanyi mbu gundi eno simanyi awadi bakukubye ebimeekapu byabakadde okanga badde wuyo simanyi mugenze mu birthday zone omukazi simanyi muka ande abasabirizi boobeeramu kati ande ayina mulamu akigwe wa meeting ayinza kugattako ki kale nno wakiriko Fibi wandi mwesibyeko nakutwala ku radio oba TV n'okola oba nakugatta ku mikwano egiddako wandi mugambe bampa omulimu omubukedde nsiimuulenga wandivudde mu kusiimuula bangi bagenze ku mirimu nga balinga bakiriina ne bafuuka bamaneja nemuyina engeri gye mwepankamu wano mbu muli simanyi muli ba big tiktoka wabula nze embwa gye ndisanga n'ennyega ekigambo ekyo ekyobusiru bwekito ndigikuba ate gwe mimi eyira akatosala era mukama wo manyi bano babosi beno batutuma mu supermarket mu molo kena kusanga ngendo kusabula batusibireko eno mbazungu kubanga toyina magezi omuwala omuto buno bukamu kujja obuzina n'ensawo ku mbaga muyina engeri gye mwewanikamu ne babaza e Uganda ne babakubakuba bimeekapu ne babambaza ebigomesi ne babamalamu valiyu mbu mukuba bulango kyobwo bwe mukuba nga babawa emitwalo 5 mitwalo 15 obudde bwe mwandimaze ng'ogenze eryo nakugamba wano gwe mimi nga wootunula nakola wano live nekugamba yambala uniform yo genda mu restaurant ezebbeeyi mu hotel ezebbeeyi suula ya application dewa mwosirike olinde kolo olowooza mimi wandibuliddwa omulimu ati gwe wali omanyi nnyabo kansooke nkubuuze gwe mimi nga wootunula wali osuubira kutunda bizigo byani e Kampala wano oyinza okusikiriza gwe omuntu ng'oggyeko zino firuta ze mwetimbamu asobola okujja nakugulako ebizigo muve ku bali balaavu maaso okugulu kubeeyimirira
bali bakirincha temubasobola oli laavu mmase kabede donasi atasobola laavu mmase kirincha okugulu kumweyimirira bati gwe toyina yadde ekikweyimirira ku mubiri gwo tokane mweyita baserebu nze kyekinnuma kale weeyite serebu teryakuganye kola omulimu gyaffe mugimanye emirimu gyaffe genda otambuza akatogo n'obuugi mbwa gwe genda otambuza akatogo n'obuugi olabe bw'otokola sente empya n'enkadde mwagenda kugula muguze ebiteeteeyi ebimyufu musiize enjala bagenda ne babakubakuba bimeekapu kati natunudidde ne kano kaddafini katandise okuwuumirira kali eyo bakakubakuba bimeekapu buli kaseera bagenda kamala mu supu bakasuula awo ab'engoye ogwo nagwo mulimu ogw'okukola adivati z'obulango mwe musinga bapulisha ababisuulawo omulimu gwe mulimu gwogenda obeerako nga bakusasula omwezi ng'okola n'emikono gyo si kutuula wali n'obanga ddame ne bakusiiga bikopagaalo biripusitiki ne bakuteekako obukowekowe n'oyambala mu gomesi n'otambula ng'otalantuka ne bakuwa $5,000 ne bagamba dde waka ogwo guba mulimu obwo obulimu bwe butyo bujjanga bayizawe omuntu olina okuba n'omulimu gwo gw'ofokasingako obwo bujjanga bayizawe bwa bbalibbali obwo tubuyita bu tips si mirimu mwe bwe busiru kale tebyasoma naye tebirina magezi nange owemasaka mbisinga okutegeera obwo obulimu bujjanga bu tips bubayizawe bwe bubeeramu bwogamba nti no zino zakulyamu ku weekend nafunyeyo kajjobu ebbali bati ogwo tegubeera mulimu omulimu we wantu wokola ng'osasulwa omwezi nekana akalimu k'okukukubira mimi oli ludda wajjangu oyambalemu otukubira akalango ka gomesi tukuweeyo 5 ogwo guba mulimu mwena ne mulyoka muzunga n'obusawo obukadde ku situiti z'e Kampala ande kati agenda kubatiza mwana ne buduma anti bwagala emmere ey'obwereere gundi ayina birthday ne buduma kakati tugendeko wano TikTok night ne buduma soko tunulira abantu botambuliramu balina makulu kiki balina ekyenjawulo mwe baana mwe nabagamba muyiga okwegradinga ate muyiga okwegomba mulimu abantu boolaba e Uganda ng'omuntu olaba ayina ku magezi ogamba bwe mwesi bakagenda kuntuusa gyendaga oba ajja kufuna akafo kampisaamu nange ngambe yannyambako nansitulako eddaala erimu naye baana mwe mugenda ne mwefuula abaakabi obaani yabalimba mbu muli baserebu wagenda n'ogula bigaalubindi bino ebinene nga bw'obiteekako olabira ddala ofuusa Juliana we gundi mwina we mwerimbamu mbu muli baserebu ne mugula ebijaketi ne mugula bigaalubindi ebinene ne muteeka ku maaso ne bulyoka butambula nga bunogoka mu bugatto bwa kakondo ye kati gwe yajja ku Kyeyo nga toyambala ngako kakondo otuuka otya e Uganda n'ogula kakondo bw'olwofuusa serebu mwenna mutambula munogoka bunogozi bwe musaawa embaliga banange temugenda kutusina ate okomyewo ku Kyeyo tukaabirira kati okaaba mukyala mbuuza ekibadde kikukaabya kiki kyenjagala onnyonnyole essaawa zino obadde okaaba tukujje mu kiyumba walema kkaaba ng'oli Uganda ne tukusondera okaabye oli mu kiyumba kakati tugule tiketi oddeyo tukole tutya maama nga nakugamba ng'okyali Uganda ne nkugamba ebintu mimi by'otandise okukola gwe okwata otya video n'ogipostinga yuga akusitudde akutte mabeere akuttemu akuttewa sebo feeno tuba tubabala n'omusajja eyandikwagadde agamba laba ono gwe bakwatirira n'omusajja eyandikwagadde awo oba omaze okwetyoboola mugenda ne muva ku byeyo nga temwetegese gano ge mazima agaluma nkiddamu muva ku byeyo nga temwetegese mu kifo ky'okulaba nnyina $2 million wentuuka e Uganda tezigenda kunnyamba kanyongeremu emyezi 6 oba omwaka gumunzireyo nga neetegese wabula omuyimu mugenda ne mubeera ku masimu ne babalimbalimba ku zibotimu ne mulowooza mbu muli babbeeyi nga bwe mulowooza olw'okuba mulina abasajja mu inbox 8 mukwano tebalina kye bagenda bagattako kubanga nabo babatambulizaako Kyeyo ne mulyoka mudde ewaka nga temwetegese ne mukeeya ebintu ne ya Uganda temugimanyi nti nno yakuyiriba kyemugamba temugimanyi kyemugamba bwe mujja ku Kyeyo ne mumalayo emyaka 2 mbolo muba mwerabidde nnyo nyaffe Uganda muba mugyerabidde nnyo nze munsobera mwemulowooza we mutuuka eno ku Kyeyo noddayo ng'olina obukadde 5 olowooza oba ogaggawadde ate nno mimi nze nkuddamu nkugamba ebigambo bino wammanga wakoze nansobye okudda ku Kyeyo
yadde nga abamu bakugamba mbwe kubanga n'omwaka ogujja ogenda malako contract odde Uganda oddemu okaabe sente zikugweko kubanga toyina pulani eno ku Kyeyo tetunonayo bugagga nkiddamu teri muntu ajja ku Kyeyo ne woolikola emyaka 75 mbodde Uganda ng'ogagga wadde eno tunonayo ntandikwa kwe tutandikira kubanga entandikwa yetulemerera ewaffe bw'ofuna entandikwa ddayo nayo otandika ogezesa emikisa gy'olabe kaakati onoofiira ku Kyeyo butaba na pulani gwe mimi atalina mwana ne bwe wandibadde n'obukadde 3 ne bwe wandibadde n'obukadde 2 wandiyiiza at least n'oyiiya ne bigaana ne tulaba nti biganye nodda twandigambye biganye naye n'okugezaako kukulemye Uganda kuyiriba mwekemba buulire eno ku Kyeyo era mmwe mwenna abali ku Kyeyo mbu mulinze kuddayo n'omutitimbe gwa ssente mbasekeredde kola beera muno obukadde 4 5 6 n'ayina 10 tetuyinaako buzibu n'ayina obubiri osobola okudda e Uganda ng'oyina obukadde 2 ate n'otandika ate n'oba bulungi muno mu nsi buli kimu kugezaako ye bw'otoogezeeko onootegera ddi amaanyi go we gali onootegera ddi nti noosobola nga togezezzaako gw'onoobeera mu kukozesanga buli kaseera olitegeera ddi nti osobola era olyemanya ddi kansuubire nti nno tewali kye mu mmanja era sisuubira muntu n'omu kunnenya kubanga obutambi obwo bwonna bweyogerera bannyini bwo mu butambi mwebali mubawulidde bulungi okusalawo kugenda kuba eriggwe abantu banene abacriticizing omwana ono batuufu ekintu kye bakola kituufu okudda ku muntu munnaabwe Munnayuganda munnaabwe ne batandika ommussa wansi nze obulamu mbulaba ngeri ye obulamu mbulaba ngeri bwe ndaba omuntu ali mu nnaku mutegeera kuba nagibeeramu bwe ndaba omuntu ali mu ssente mutegeera kuba ssente nazibeeramu nzikuliddemu ewaffe gyeziri yes ewaffe gyeziri nzikuliddemu nzimanyi era nkimanyi n'abantu abaziina mu famire yange batya webeeyisa sente kintu kyanjawulo nnyo omuntu agenda kumbuuza ogamba nti ewammwe sente gyeziri naye lwaki oli ku Kyeyo nze ezange ze nnina okulyako zaggwako ze zansomesa ne zindabirira kuva nga ndi muto ne zinninyisa ennyonyi eyange eyasooka okugenda okusoma kirinze kati nze nsigalidde ku ezo zonna ze banteekamu nga nze omwana ŋŋenda kuzizzaayo ntya ebisigadde abazadde baffe mu Afrika tebaagala kubimanya bizinensi ogikoze yagaana ogenza okusoma omaliriza kati ate akola atya akuteekawo otuule mubimanyi si buli muntu ali ku Kyeyo nti ewaabwe background nfu abaana bangi nnyo nze mbasisinkanye nga bava mu good families bayinawo sente naye nga ye ali ku Kyeyo abamu ku bo bajja ku Kyeyo nga famire balemereddwa families zaabwe maama yafa abeera na ba step mother taata yawasa omukazi omulala maama n'amugoba mu maka omwana yafumbirwa obufumbo ne bumulema ayina abaana omusajja amugobye ebintu ng'ebyo oli n'asawo n'agamba kangende neekolerere nkyusa obulamu bwange mbuteekawo wenjagala so buli muntu ali ku Kyeyo olw'ensonga ze zaatagenda keera ku makya kunyumiriza awe tubagambira omuntu munno ng'ali ku Kyeyo muwe ekitiibwa that's why nze mpa Bankuba Kyeyo ekitiibwa saagala kumanya kikyakuleeta nze ntunuulira kimu oli mu kukola oli mu mbeera ennungi bweba si nnungi ne tugyogerako ne tugirwanyisa ne tulaba tutya bwe tusobola okukikola ebyo byonna naye ebyocriticizing akola nze sibigenderako yenze Shila Adita kamanye eki kyolowooza mu katambi kenkoze olunaku olwaleero nga weeyambisa comment section followinga buli mutimbagano kwonna kwendi ku TikTok Shila Adita page, Facebook Shila Adita page, Instagram Shila Adita page, YouTube Shila Adita page, subscribinga ate onfollowinge wonna wonna imbagala nnyo see you tomorrow.